omuzira ono mu nsonga za rule of law ne constitutionalism. Kanyehamba contributinze kinene ku jurisprudence wa Uganda n'owensi yonna. Ebitabo byawandiise tebisomwa Uganda yokka, bisomwa nsi yonna. Abaana basomeseza mateeka bangi nnyo. Bw'otunulira ebitabo byawandiise biyitirivu bwe biti. Kanyehamba okkiriza nti is a legal sage oba kafulu bali ba jurists mu mateeka. So tujja kumusubwa nnyo naera nga tumwebaza okubanga asobodde okuteeka ettaffaali ku Uganda eno ku nsonga ya rule of law y'amateeka ne ya justice ku bwenkanya. Era twebaza Omukama Katonda amusobozesa okukola emirimu egyo paka waviiridde mu nsi muno. Era mulabye ng'ali mu kagaali ng'aguluba n'ensonga zino mu kooti etaputa ssemateeka. Musango gwa Dr. Kizza Besigye ogwa 2006 Kanyehamba yalaga obuziro obw'ekikugu obw'ekika ekyawaggulu. Yali omu ku balamuzi abasatu abaagaana okulondebwa kwa Mwami Yoweri Kaguta Museveni tukwali mu mateeka. Judgment yali abalamuzi bana nga bawagira okulondebwa kwa Museveni, basatu nga bagamba nti Museveni yalondebwa mu mateeka. Mutoto bali 7. Naye ekikwewuunyisa Kanyehamba kwe kuba nti yajjayo ebyali byekusifu eri munda bye baali bakwekedde n'atubuulira butya bwe bamanipulatinga bwe bacyanga results ezikyukakyuka. Kanyehamba ekikwewuunyisa akulaga mu katabo ke The Blessings and Joy of Being Who You Are. Ekitabo ekyo mbasaba mu kitunulire mu kisome annyonnyola ebyali mu musango ogwo. Ngalaga yali omu ku bantu abana abaali bagamba nti Museveni yawangula mu butuufu, ng'abasatu bagamba nti ate yawangula mu butuufu. Naye oluvannyuma ennyo mukwano gwe nnyo eyali mu kitongole ekiramuzi bamuyita Justice Mulenga amukubira essimu ekiro amuga nti wayi wasomye ku bujulizi buno, wasomye ku affidavit eno, tunulirako ne kino ne kino. Enkeera Kanyehamba amugamba weebale nnyo nnyambye mukulu Mulenga, by'oyogedde binnyambye okufuna ekifaananyi ekituufu era nange neegasse kubagenda okusazaamu okulonda. Okusooka baali 4 nga basazaamu okulonda ku 3. Kakati Kanyehamba bw'abeegattako ne bawera 5 ku 2. Naye ekyamala eggobe mu kibya bagenda okutuuka ku lunaku olw'okusalawo Odoki abamulemye okukyusa. Odoki ng'abagamba nti ayogedde ne President Museveni, ayogedde n'amagye gagambye tegajja kukkiriza bigenda kuva mu kooti eno era ekiddirira mwe munaamanya. Awo we waava ababiri okukyuka naye era basigadde nga bakyali bavumu bali 4 ku 3. Naye bagenda okusituka okugenda okusoma judgment. Mulenga babuuza wali Odoki abuuza ogusembayo mmwe bannange ffenna we twasibidde we tukyali. Kanyehamba wandika mu kitabo kye ng'alaba Mulenga ng'akoteko mutwe. He so rest in eternal peace. Mulenga naye yalina bye yakola ebirungi kale. Naye alaba Mulenga ng'akoteko mutwe bw'ati. N'agamba nzikiriza Museveni yawangula mu mazima na bwenkanya. Ng'alaba awinga bw'ati ni shame. May he so rest in eternal peace. N'agamba nti munnange nange nzikiriza. Kanyehamba agamba yagwawo n'ekigwo. N'agamba gwe wantutte eri. Naye bamala okusoma judgment Mulenga amukubira ekiro okumwetondera. Amugamba I'm sorry my brother. I took you down the valley and abandoned you there. I'm quoting verbatim. Genda eyo quotation eri mu kitabo kya Kanyehamba The Blessings and Joy of Being Who You Are. Oli amugamba I'm sorry my brother. I took you down the valley and I abandoned you there. Kubanga ye yamumatiza nti kyuka ove ku side eri eyabaga nti Museveni awangudde mazima na bwenkanya. Odde ku eno kubanga obujulizi buubuno. Kanyehamba n'asigala nga mugumu. Na Uganda okubagiza famire ya omulamuzi omukulu eyawummula Professor George Kanyehamba. Kanyehamba namumanya nga ndi mu mawulire namu-interviewingako abadde musajja mu Luzungu bagamba ali very assertive nga baba ina kyakola tamagamaga. Yaliko omulamuzi yawandika ebitabo abandi Makerere basoma naye tumujjukirako ebintu bingi. Kanyehamba ne tinyefuuza
be bantu Museveni be yasooka okulonda nga presidential advisor. Naye baayitawo ekiseera nga banoonya Museveni mu advising nga tebamulaba. Ne batuuza press conference nga banoonya Museveni, watuwa omulimu gwa kuwa magezi ne tukunoonya tetukulaba bukyanga otulonda. Era kwe twayigira nti abantu bano be mulaba abambala amasuuti ne babawa n'emmotoka nti babalonze kuwabula Museveni, baba bawadde ebifu ne teriyo kye bawabula kuba Museveni tawabulwa. Ekyo twayigira Kanyehamba ne Tinyefuuza baamunoonya ng'abawadde be baasooka ddala okubeera aba presidential advisor. Naye yabawa omulimu bamu advising bamuwa amagezi nga bawenja muwenje tebamulaba. Ebiseera ebyo Museveni yalina omuzoogo nakati gwakyayina nga agoba omuntu ku mulimu ate n'atya n'amuyizaayo akameeza n'akatebe wamutuuza agira abeera awo. Kati Kanyehamba y'omu ku baakasookako. Oluvannyuma n'afuuka omulamuzi, yali omu ku balamuzi abaali abagumu nga basobola okuwandiika bye bakkiririzaamu ebiseera ebisinga obungi. Kitongole ekiramuzi ne Uganda okutwaliza ewamu tulina okuteekawo enkola eyozaayoza n'okujaganya ebintu ebikoleddwa abantu eri eggwanga lino, ddala ng'ebintu bya mugaso. Si mu ngeri ya kusosola nti Museveni waaba takusiimye n'olwekyo ne bw'oba oweereza Uganda teri kusiimwa. Nga bwe mwamulabye Kanyehamba ennaku ze ezisembayo twamulaba nga bamutwalira na mu katebe. Kakati gwe teebereza ng'oli ku njegoyogo za kufa nga lwe bakutwala okusiima bakutwalira na mu katebe. Museveni n'alyoka amutuusa ewuwe n'amwebaza byakoledde Uganda. Era tuwayiseewo nnaku ndowooza oba yali amusiibula. Bateeka okubeerawo enkola eyeebaza abantu abaweereza Uganda mu ngeri ey'enjawulo nga bakyali balamu. Ensonga lwaki abalamuzi bawummulira ku myaka gye bawummulirako, ate n'abalamuzi mwenna okuyigira ku bannammwe ababakulembedde. Kino ekiseera ekyoku nsi kigere. Kanyehamba tumujjukira kubanga yali musajja mugumu. Naye kati mulimu nga Kavuma yaliko omulamuzi akulira abalamuzi, saabalamuzi. Kakati Kavuma ng'afa ng'era tukuŋŋaana nga tugaa ntujjukira Kavuma, abantu bayinza okuwuza nti tuli balalu. So abalamuzi nga mukyalina ekiseera mwenna abali mu judiciary muyigire ku ba Kanyehamba, ba Arthur Odel, Patino Mujuni. Eggwanga muliweereze kuba obulamu bwe muyina kufaana n'abantu abalala bugere. Tuleke okujjukirako bibi nga bye tujjukira ku Kavuma, Sekaana n'abalala. Ennaku ezo mwalaba Comfort eyali mu musango gwa Besigye n'agaa nti ebisaanyizo byonna ebyokufuna bbeero Besigye obiina naye tetugenda gikuwa. Kati eyo Comfort bw'afanga era tujjukira nti omulamuzi afudde. So abalamuzi mutuyambe tujjukire ebikolwa ebirungi ne tafayiri mutadde ku Uganda. Abantu baleke kukaaba nga bakaaba mu nkaaba ya bulimba. So twebaza Kanyehamba obuweereza bwe era tujja mumusaalirwa, naye nga twali tukimanyi bulungi nti wegituuka emyaka egyo egy'okuwummula osobola okuwummulira ku nsi naye ne wabeerayo n'okuwummula okusembayo. Thank you very much. I now want to invite the